gavumenti nga balemesebwa ne bajja ne babayegobawo tiyagasa amasasi ne gavuga awo ne tuvaawo wabeerawo ensonga ya propaganda propaganda era mu M7 tumulabye akoseza nnyo propaganda ye tekimukwasa nsonyi kujja wano ne bagamba nti paalo eno gye mulaba ina abagiseketera abagiwa sente nga sente ziva bweru eyo nga tebalwanyisa oba balimu ebyobutujju ebintu ng'ebyo bityo era propaganda namukoseza nnyo okwawula yawulamu mu bantu tayagala bali wamu era bwasanga institution nga mukola nga muli wamu kibayisiza ddala bubi gavumenti yaabwe ye divide and rule bakola ka divide and rule nenga bayita mu propaganda oyo kulimbirira kugamba bagezaako nnyo kunafuya wabalaba ne Kyagulanyi yajjira ne bagamba oyo mutabani waffe n'ebirala tebaswala nini wunyante tumutugumukira mutabani wamwe lwaki mumunyigiriza okutuuka ku olulu nalonna so gavumenti bweziba zinatera okugwa ezabannakyemalira ebyo nabina tuba tubisuubira byonna bibamu yes propaganda bajja kuyita ku mikutu bakole ebintu bingi nnyo biraga bayinza n'okujja ne beesiba ku mukulema agamba oyo waffe oyo ffe tubeera naye ekiro waffe oba oli akati ekyokulabirako kya mukulembeze waffe abasiraamu okwawukana kw'abasiraamu toyinza kusubjectinga ku gavumenti eri mu buyinza kuba yo kigikolera era bwona agenda kati masinzizo agasinga galimu ebiwayi ugenda mu bavubuka bayina ebiwayi bwona bw'ebina by'obufuzi mulimu ebiwayi n'ebibiina byennyini ebiri ku opposition ojja kwesanga kati mu DP wabalaba ebiwayi mu ebiri FDC naye waliyo ebiwayi buli wamu waliyo ebiwayi kugamba nga dictator kiba kimukolera so ensonga eyokusatu kozesa sente era yamanyi sente zirina okukola buli kimu era ebiseera ebisinga olabyenga n'abasajja abakulu betubadde nga tuwa ebitiibwa emabegako abayita n'abatuuza n'abagula n'abawa essente ababadde boogera ensonga ez'essimba ne batandika okuzivaako twalaba mukadde waffe Mao wano abadde ng'ayogera ebigambo kugamba buli omu ali eyo n'agamba omusajja ayogedde naye ne bakeera bukezi nkya ne bamusuubiza obwa minisita n'agenda n'asayininga endagaano n'atwaliramu n'ekibiina ekimaze emyaka n'ebisiibo nga tukiwa ekitiibwa kuba kibiina ky'abajjajjaffe be baakitandika ekya DP n'akeera nkya n'akisubjecting n'agamba nti ye DP yagenze n'ekibiina kyonna ne bano abantu abali objective ababaddewo abakyagala okukitambuza n'abajjako rights zaabwe obubanga basobola kitambuza ng'oli awo teyayita na mitendera mituufu kola ebyo bye yakola so oli abikola olw'essente z'abayina era budgets tuzitunuulira essaawa zino otunulira budget y'eggwanga ojja kwesanga ne releases ezibadde kati nga mu first quarter bintu bingi nnyo byalina okukolebwa enguudo amalwaliro biki tebyakoleddwa naye ojja kwesanga sente ezo za spendingibwa naye nga tegirina kyezakola okugjako Museveni ogulirira bannayuganda okumwagala tekyava ku revenue collections ku bantu revenue collection bingi nnyo kyo ayagala kuŋŋamba nti tewabaddewo expenditures zikolebwa mu ggwanga iwe ziri ezitambula ziri kati saawa zino bali tulaba simanyi mu project ya Muhoozi batambudde eggwanga lyonna beetala goloza Muhoozi alina business ye weekend babadde West Nile mwaluwe bingi nnyo bazze babikola mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo era birthday nefuuka birthday ne batambula ne bavaano ne bagenda buli wamu kugamba ezo sente za mu musolo ze bakozesa bintu bingi nnyo ebikoleddwa na wokeere cyane ruga ogenda kuzimba ddwaliro eryamanye Rubowa era n'osuubiza bannayuganda ni myaka 2-3 tujja kuba liwedde saawa zino nyagala ogende Rubowa olabe embeera eriwo kugamba oli akola ng'akozesa sente ng'alowooza sente ensonga ey'okuna eyo controlling information bagezaako okulaba nti bakugira abantu amawulire n'obubaka tebutambula kafuna mawulire kagabe mabi kagabe malungi essaawa zino eryeteeka lya computer misuse lyowulire likutte akati essaawa zino baalireeta era omuntu gwe baayitamu okulireeta Nsereko mubaka wa Kampala Central bamukozesa okuleeta etteeka erigenda okucontrollinga information abantu obutabako mawulire ge bamanya oba basse muntu oba bakutte mukyala oba balemeseza lukuŋŋaana kubibwa olwali badde nga lukubibwa okuba nti luzuukusa obwongo bw'abantu kulaba babalaga ebikyamu gavumenti byekola oba poliisi erina omuntu gwewambye mu bubi oba bano abali mu layers ab'SFC bano abakwata abaana baffe ne babatwala tamayina gye bali tubagamba mu batuwe oba baafa mu batuwe era tubaziike oba mwabaziika mutulage gye mwabaziika bibaddewo era social media ebadde ng'etuyamba okuggyayo ebintu ebyo era nga gavumenti ebadde
yatandise okubeera mu mbeera nga ne weba yeegaana ebweru nga ffe tulina obujulizi nga niwe abazze bawambye omuntu waliwo omwana alina ka smartphone asobola okukwata ekifaanani n'arecordinga ku page ye eya WhatsApp. So mu mbeera eyo bwetyo kati otandika okuleeta etteeka ng'eryo oba okolera ddala ebyo byenkugambye ebyo batusomesa ekisembayo ekya control of information toyagala abantu bamanye omulimu gwaffe ekisooka Mwami Museveni ye yayagala tuyite mu kkubo lyeyitamu yita ku Facebook kwetuli Facebook Pal FM Uganda kwetuli live ne Honorable Kawalya yayagala mukole ki kwate kkubo erirye lyakwata mu kinaana liruwe eryokwata emundu kyeyayagala naye ffe netumugamba ffe tuli baddembe tetugenda kukikuwa ekyo era tetugenda keera nkya kuwulira nti ffe tukunga abavubuka naddala nga mu NUP tetusobola na lunaku na lumu keera nkya kukunga abavubuka ntitugenda mu nsiko kuba ffe tukimanyi nti essaawa zino tuli mu generation ya information flow nga tuyita ku mikutu gimulanga abantu gino egyawala gino wembeera n'essaawa zino nkola post n'omuntu ali mu America n'agifuna oba omuntu ali Japan n'agifuna ffe kyetwasalawo ne tugamba nti kati omukulu ono tugenda buli kikyamu kyakola tugenda kukijjayo nga tuyita ku mikutu gino egya social media Twitter, Facebook, WhatsApp n'emikutu emirala n'empewo zino zennyini eza mainstream n'essaawa zino bw'otandika okuteekako akakukulizo nti sirina kuteeka ku peegi yange okujja amaze kusaba lukusa nti n'ebibonerezo byonna nupu yali egambye nti no mugenda kulabisa baagala bajjako kino ekyokulabisa kukakasa niwe njogerera kati etteekawo eriri kubanga eriteeka waliwo neribaddewo eririwo erya Public Order Management Act erya poma nayo yennyini era lyajja mutima mubi kubagana amateeka bagaleeta okunyigiriza bannayuganda okuba kati public order ebiseera ebyemabega bakadde baffe bakubanga ekuŋŋaana kituufu ne bawa state of the city kati tugeze meya essaawa zino yalibadde asobola okuba olukuŋŋaana oba ku kisaawe wano kodi Kampala najja n'atusomera biki bye bakoze emyezi esatu egisoose ejja koota esooka mu financial yeeno naye kati essaawa zino tebikyasoboka tebakyamukkiriza abagamba nti wawandikidde poliisi ohayerake honestly speaking nze omubaka parliament mu protocol mbeera waggulu nnyo no IGP Inspector General of Police mba musinga kati omuntu gosinga omusango kyolukusa honestly kukaba balina ebintu bye bakola kugamba kwagala okutukakanya kati ngera neri neteeka bwoliraba bwe lyazze naye ffe nga abeNUP aba people power people power tugenda kusigala nga tukola ekyo kyetukola bwe tuddala bwe kibanga tulina obukakafu kuba government bintu bingi nnyo byekola ng'ebikola broad daylight ffe tunaddayo okutya ekisooka ffe we are people's servants temwina mukatengo yange ne bwe mankedde nkya olwo kikyamu ekyakoleddwa mba nyino kiteekako because kyendi mandated okukola gwe mulimu gwange kati bo bate baagala tubikole bakole ebirungi bannayuganda baba basaba okutoa obuyinza mu mirembe bakkirize batubulire nibwe babuta kuba nkya tutegeere okuba mwezi gujja tutegeere ne transition bali mujjogerako naye bajjogerako wakati wa Museveni na Muhoozi balina pain dine gwanga simonake nti bwakabaka si bwakabaka si bwansikirano kyovola naye Museveni si mwana wa Bobote yajja bannayuganda bamu interestinga nga omanyi process mwe yayita okujja kuba yate yayita mugolirawo fair abantu baafa kumpi ekitundu kyakakadde gye bayita tanuulu n'abantu nebe yali asuubiza abantu abafiirwa abantu babe nakati tabikolanga bakadde baffe bangi abaali mu nsiko abalwana ne Mwami Museveni be yali yasuubiza ensi n'eggulu ebintu bali eyo nakati tebabifunanga essaawa zino bw'ogenda mu bitundu bye yalwaniramu n'olaba embeera y'amalwaliro amasomero enguudo njagala ogenda ekikyusa wano Luweero olabe mu Luweero triangle gende Nakaseke olabe Nakasongola Nakaseke essaawa zino onokeera enkya ng'omanyi nti waliwo nazikuno ebintu ebyawanga abantu bannayuganda ssente tulina pamba tulina emmwanyi tulina saiso tulina vanira najja waliwo time yali ajjidde gwe nokeera enkya nogaa nti kati rights z'abannayuganda okutunda emmwanyi bweru nzibajjeeko leese kampuni egenda kubitunda naye nga abitunda mu Italy tugenda okunoonyereza ku kampuni gye yawa rights nga waliwo nga tebadiringako mu bizinesi ya mwanyi lunaku n'oluki
n'olumu be bantu be bamu be yawasente ku project ye Rubawa Pineti nafuka Pineti nononya Pineti kubanga nibo bali ba presenting report ya Pineti twanonya Pineti omutuufu nabo teyajja Pineti omutuufu tali kiriya kolaba ojja kwesanga baga owenzo kuba Pineti gubako somuyita omweru nekolone ba Pineti abaddugavu abali mu Uganda wano so mu mbeera ngeyo omukulembeze bwavayo n'ateeka ebintu ng'ebyo nga tumaze okwekengera tekiba kikyamu ekisooka ffe otuneetiiririre eggwanga lyaffe tugenda kutukanga abaana baffe n'abazzukulu tebakyalina ke basigaza mu Uganda bwe muneetiiririre bwe tunatya generation enejja ekiteeka ekya computer misuse then bibateekayo babiteekayo mu butuufu bwe mukeerecha ne muwamba abaana ne mubatwala ng'abaana tebazizza musango tebabakutte nti oba babba tebabakutte nti oba barepinze mukazi tebabakutte oba definize mwana muto lwaki okeerecha nolowooza nti omwana oyo singa nkeerecha ne muteeka ku pejja oba omuntu yenna muganda ne n'amuteekako kyabaziza gwannagomola tugenda kumuwa ebibonerezo omusibe oba okubanga omutangisa owabawo fine gyalina okusasula esente so nze mbadde nsaba Uganda eno tegenda koma kuffe Mwai Museveni ne banne Uganda tegenda koma ku bo naffe abaliwo emiti emito bebazaala Uganda tegenda koma kuffe nga bwe tuliwo tuweereza tugenda kuvaawo ne simanyi lwaki oba baafuna ekizibu ekirowooza nti Uganda eno egenda koma ku bo nti balina okubeerawo bakole buli kisoboka okulaba nti beeremerezeeko gwe n'otuuka n'okulowooza nti bw'okwata abaana bano abavubuka n'obasiba nti ogenda kuba opevingirawo omwana wajja akulembera Uganda nga bw'ayagala nze ndowooza ekyo kikyamu nnyo era kitukoze bubi nnyo okulaba nti Uganda eno omuntu eyajja mu 86 ng'ensi emwagadde kisaawo ate n'asuubiza bannayuganda emyaka eno okubakulembera beeteeketeeke n'amaadamu n'ajja ng'ayeekyusa nanti ne mukola ssemateeka ne muteekamu ttaamu 2 n'agamba ne zino kanfugeyo 2 ne tusigazayo akawaayiro ak'emyaka nakeera n'ajja n'akakyusa mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu gwe n'okeerecha n'olowooza nti ssaawa zino kati omuntu ali mu Uganda asobola okujja okulembera Uganda mutabaniwo kyekindeeta ku kibuuzo kino succession ne transition lwaki kati byonna bibadde trivialize twogera ku bantu babiri bokka President Museveni Muhoozi eri ttiimu chairman eno President Museveni kakati campaign lwaki bagizizza kuba nti focus tuluzinze focus era nze mpulira bubi by the way n'okuwulira omuntu adibetinga ku nsonga eyo era Mwai Museveni ye ng'omuntu kintu ekyo kimuweebudde yaweebuuka ddamba na Uganda naye kyongedde omuweebula ate kitya kuba nga bw'olaba embeerawo bakola era nawulirako mbu ennaku ezo yayitako ababaka paalamenti abato abali mu NRM abato abavubuka n'abanjulira ensonga ya mutabani we ng'abalaga nti ye sefute ye bw'aba avuddewo eyinza kubeerawo ebbanga lya mutabani we ng'ali mu nkasi y'eggwanga kyabuswavu nnyo ekyo then kati kitegeeza ne byakola yennyini ebikyamu abimanyi nti abikoze teriyo mulala gwasobola kufunamu kwegamba lwaki eggwanga lyaffe bwesige lwaki eggwanga lyaffe alifuula obwakabaka bw'oyagala kuŋŋamba nti mutabani we mu Uganda muno yasinga okutegeera nti oba ensonga za Uganda yazitegeera ennyo ye kennyini omutabani juzi nalaba nnyonnyola nti bo ng'abajaasi bamanyi kintu kimu kujja simanyi genda mu barracks kuva mu barracks simanyi kudda waka so ebintu ebimu baate babimanyi ng'olwo ebitundu bya Uganda byatamanyi ningoyo naye ate nga biri wano kumpi ngamba omanyi ffe obulamu bwaffe bwa mu barracks na waka kati omuntu ali mu bulamu obwo agenda tegeera atya ensonga ez'essimba eza Uganda ezitaka okukwatako eziruma bannansi Bannayuganda ne bagamba nti tulekere right yaffe Bannayuganda beesalirewo wani agenda okubakulembera ne bakeera enkya n'omutegeka akalulu naye ne nominations zonyini lwe zibaddeyo omuntu agenda okuvuganya nammwe ne mumuwamba ne mumunyigiriza ne tuvaawo ne mu period yonna myezi 2 nga temumukkiriza na kutambula bitundu bya Uganda byonna kweyagala kunnyonnyola abantu nsonga ze nazo walaba Kyagulanyi baamuyisa ne tutuuka time nga n'emmotoka ye amasasi gamuyitako obuyisi Mukama Katonda yazza bibye ne tukeera Bannayuganda ne basimba ennyiri ne balonda Kyagulanyi
no alwakakiiko akako akayitibwa simanyi independent electoral commission kalangirira results nenga amazima tetuyina internet ng'ogisazeeko kati nga twebuuza results zikaali kalangirira zaavaawa because ne bali aba northern aba west nile oba Karamoja oba Eteso nze kakasa results ezo okuziweereza internet eba ino okukola ki okubaako tukimanyi bitambulira ku email toso email ogisindika otya ochoka abakwatanga amasimu ate n'amasimu nago gaavaako bakwatanga simu ne bakuba so mu mbeera eno ne bakola akalusimanyi ne bafeezinga teboogera na district scientific election ne bagamba phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 kwe balangirira nga ne results totegedde nti oba Kampala bamutadde mu phase 2 oba Hoima gundi Bunyoro bamutadde mu phase 3 nga toli sure mu mbeera yonna ne bamala ne beeyisa mu mbeera ey'okukaka nga n'alangira yennyini emmundu ziri awo wabweru balinza alangirira ebirala bamutulise bamutte so ne tubeera mu ggwanga bweri wetuli ku Facebook live ku Pale FM Uganda tulina omubaka lwaki oba subject ogamba nti ogenda kuleeta etteeka lya computer misuse obateeke mu buwambe kakati abantu bagenda okusigaza ki enkuŋŋaana tebakyasobola emikutu egibadde gisigaddewo oluvannyuma lw'okubajjako enkuŋŋaana mu Poma watereddwawo linene etteeka ebibiina ebyobufuzi ebyandi bakuŋŋaanyiza ebisinga tebikkirizibwa kuba nkuŋŋaana abasirikale babigaana IGP kakati free speech egenda kubanga ekyaliwo Uganda wetuuse yakwebereramu nga tulemerako kwebyo naddala tumanya nti ddembe ly'abana Uganda kwogera ku kikyamu otunulira UN Convention ya Human Rights ya 1948 is very clear. Freedom of speech, freedom of expression, very mandatory. Tubuli toyina butya bwogenda keera ncha kijjawo ozaalirwa nalyo nti eryo tedi actually ewalwa eddembe lituweebwa Mukama Katonda nga tewetaaga kulijja ku muntu singa nkulaba ng'okola ekikyamu nekeera enkya nenkiripotinga it is my right. Waliwo eddembe tulina feke nyingi tulina okuinsistinga tulisigaze nga tewali muntu atugamba nti nkuyambye nti kati leero ojja kukola posti eno tujja kugikola ebintu ng'ebyo nze kimanyi bannayuganda awo tutuuse ekyokola bakimanyi era essaawa zino nibugenda ku social media it is business as usual era ekyo bakikoze kutiisatiisa abannayuganda ngera babadde babikola nga babadde babikola ne basiba abaana ne bakola gw'ekyogamba abantu bonna abali eruzira abali ekigo abali ekitalya bamala kuba subjectinga kuteeka lya computer misuse tebajjuddeeyo nga n'abamu tebamanyina nakakati babasibye bagenda mu myaka kumpi 2 tebamanyina nsonga lwaki babasiba so saagala kyekindeetera kubano abali abducted nakyemalira ye ebyajja kubikola ddala mu kiseera nga naatera okusiibula omulizo wa 1.9 Pearl of Africa FM ekkula ly'oggwe omuntu wa bulijjo honorable campaign etuuseewa ey'okomya bannayuganda nalaba luli nga weetabidde ddala mu nteekateeka eno eyatongozebwa president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kata mutuuseewa twalabye ng'ate ensonga zino abakomawo abamu bapiikingibwa ku airport ne babuzibwawo ensonga ekyatambula ebyo fo omulimu gwaffe kubalabisa era tukyagukolera nno ddala ogw'okulabisa omanyi emabegako twafunako opportunity nga waliwo kampuni y'Amerika ekkiriza okukyatalinga ennyonyi nga yo just eyagalawo nga gavumenti yawo nayina kugibulirawo weerandinga ngenda kutuleetera abaana abo free of charge gavumenti n'ekigaana yes emabegako Kyagulanyi yali mu Amerika eyo waliwo kampuni eri mu Amerika era baali bakkiriza bagamba ffe tufuna emunyonyi weesobola because zibeera bino bi Airbus biba binene mutu wa safe landing ate era wano yali badde Entebbe gavumenti yagaana netujja netubeera ng'ensonga zino tujyogerako ey'abaana ababonaabonera mu Amerika gundi mu mawanga mu Bwarabu bakadaama n'amanya amalage ababayita nga bwe bayita baagala obayita
era ku luno paka omukulembeze butwatuka ndugana ete tusobola kuba na plani egamba nti tukomyewo ku baana bano ne botuba tukomezaawo abaana 150 nenga initiative ya tutugikoze nga NUP fa bali mu lead alternative government okulaba nti abantu omachibi oyino kuba emabega ko tubadde ne challenges nga abasajja bano bagamba tukulisizing nsi tubana nga bagamba mwe mutuwe program yam bumama kali katubalageko ila nitutandika walaba juice mukama afa yagenda okuba concert mu UAE Dubai nagende yali Sharjah is it Qatar yali successful niwe yatuka Sharjah ne Dubai ne bamulemesa ila yes yarabisiko ngali Boston ninga zimwera kunteka tezo antu soliciting akusente then we twavudeyo tugamba panga parliament nga abaka abali ku opposition twekolemu omulimu era wenjogerera twasoka tukola contributions ku levels zaffe zingaze nibana Rubaga North bakikirira netukola nitwasobola okubanga tukola contribution ya bukadde namwe emitwalo 3 akulanga okuze tickets yali abana batano abenga nga bajibwa mu nsiza Abarabu kuba tumanje obulamu si bwangu nnyo nze ayogerwa kakawondoza nga last year but one wafirwa kazini waffe era naye yabonabona ne bamusibira mu masanyalaze mwana agenda okujjano nga lwadde afunye pneumonia yabeerawo emyezi ng'esatu ne tumuziika so manje kitegeeza era njagala okuba omulanga kuba abaka parliament ngezo okubola era okujja wano omusibona nadala abanup twakozeemu omulimu at least buli omu afune minimum y'omuntu omu sobola okubanga tuweza ne butufuna enkaaga then n'abalaba n'abasobodde tuyamba abawelwishers abali ebweru ze tulaba abayimbi nabo batandise okukola omulimu kati nabe ne bammeya ndabeko ne meya wekawempe naye alina omulimu gwakoze at least tusubira abana nga basatu kubanga bagenda kujja nga bagira kujja meya n'abalala so njagala ekyo kireke kuba kyaffe ba leaders n'abasuubuzi nga n'abantu sekinoomu buli omu mu capacity ye newo batozirinanga ngosobola okufuna abantu abalala nga batano ne musonda ne muweze emitwalo 8 niwo muleeta omwana omu muba mulina kye mukoze kuba mu ddiini efu y'Obusiraamu manyi kuba abaana bali mu buddu ebimu ku bintu bye tukola manyi Allah byasinga okubanga asasula kubanga offering slave omuntu ali mu buddu okumujja mu buddu ekyo nakitwala nga nkirabiramu tuluba eryo nti abaana abali eyo baba batwala kola slavery era kati ffe tulina okutegeera nti mulembe guno kiswaza nnyo okulaba nti slave trade gutwasomako yatandika kubeera abatwala abafunamu essente aba batwala zo company ezitwala abaana abo nezibayiweeyo nezibatwala nezikasuka eyo nga amaze okufuna sente so ffe obutubuyita budde kankuweeyo essimu 3 ate tuve wano hallo antala wange kifu wangi ojja kunsonyiwa mutugamba tutumbule naye kankendeezeeko njogerako naani nyonyiwa makanika katoke kironde ssebo ndi mwogezi wa meya wa Kira municipality muganda wo Julius gavana we Rubaga kusebo nkwebaza emirimu manyewe twamutuma kati gavana we Rubaga tumwagaza ebisanja 3 era sebo mukulu wange sebo bali kulembera bali kulwanira nakwebe ne nakateke eyo ulikirayo ddala tuwulirayo omutunzi w'obusimu mbwe yayagala okujjayo sebo tukwagaza ebisanja 3 naye ensonga nyingi nnyo muzogeddaawo area computer misuse lesima ina kumanya mwami Museveni ne government ne bwana chiku none Rubaga Kawalya mukulu wange buli munna Uganda wafuna olukwesi wayagala okuyita bati bamutemerawo ekibi honorable nti balina abantu be bakozesa era kyobola bana lebonsere kwe ndoza yamanya nditajja kudda tikaba mugobere ddala aveewo naye nga maliriza kibinyo ddala omuganda wange kiku nti mwami Museveni ne ttiimu ye balemedde ku bannayuganda abantu bagamba kirala tibanyi ttiimu emuke ate beebuzabuza katooke kironde kanfuneyo omulala ku 0759 kibuuzo kimu tulabe nga tuvaano tusigaza obudde butono hallo
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji? Ani ono abuuza? Ani ono? Hello. Okay, avuddeko 0559 okay, kwe tubeera tuyitira ate tusobole okubeera nga ate tuwuliziganya waneeno ndaba Ntambi Remi agambye nti nno mugambe nti Ntambi Remi registrar wa Kampala district amwebazizza okusigala ku muzuuri. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pale nyabo. Sima entereza mwetu sima nnyo byonna tunalibosebo nkwebaza byonna. Amina bana. Twalibwa ekitundu kye Rubaga naye. Ani ono? Ono bamuyita Dr. Nazira Rashid Lukwago. Okay. Okuva wano ku Katuli. Okay. Naye tusaba abayita kwesooka. Uganda bonna. Ebintu byonna ebigenda mu maaso tubiraba. Okay. Okay, Dr. Nawe ensonga yetuuse kanfuneyo babiri bokka ate tulabe nga tusobole okunzika ensonga eno ku Facebook ato Henry Obubaka mbulabye waneeno gambe waliwo abalala abantu ab'enjawulo obaolyawo abaga okwonoona abakulembeze abali mu opposition. Okay, kato Henry. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njogerako nani? Aruna Twaha enansana ha? Nkali sebo. Okay. Omwebaziza okunywerera ku nsonga. Sewa Rubaga yekka wa ggwanga lyonna mwenna mumwenyumirizaamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, esimu bannange sikyayaka naye akadde kankutte ndowooza kankome kuono kale. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Njogerako nani? Ono mulongo Nakito Hanifa ekyanja. Aha, Nakito. Mwebazizza nnyo anywere ku nsonga nga tweyongera n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera gye tuli. Naye njagala okutunyonyolako ku byafaayo by'omwami Majjambere. Sobamu tetumumanyi. Ojja ofuna olunaku omutunyonyoleko tuweko ku byafaayo. Ebyafaayo bya Majjambere tujja bireeta mu programs. Okay, oyo tujja kumuleeta olulala mu investigative programs affe Palo magazine Kyoto n'ebirala ebyo bwe bityo Kasenya. Kale honorable nga tunzika sirabye bakubuuza kibuuzo kya Simba abasinga beebaza bwebaza mirimu gy'oliita. Essebo era naye kantwala omukisa guno neebaze abakubye amasimu nti beebale okuba nti bagoberera ensonga. Okay. N'ate era n'abawuliriza ba Palo ndowooza buli omu abeera ambasada embeera eriwo, embeera si yennungi. Okay. Muganda teri kiruma saawa zino okuba nti omuti gwa sabboni gugenda mu mutwalo gumu 1,000. Teri kiruma nti ekidomola kya butto kyagulwanga emitwalo 6 saawa zino kigenda mu mitwalo 2. Teri kiruma nga kulya nti kilo ya sukaali eyingidde akasanvu. Kilo ya sukaali nga n'ebikajjo tubirimira buli kimu kiri wano. Nga we saawa zino bw'ogenda wano Tanzania ku muliraano kilo ya sukaali tenayingira 5,000 eza wano. Okay. Bw'otunulira amasannyalaze genyini getugeneratinga wano nga unit emu egenda kumpi mu 1,000. So mu mbeera eyo gye tulimu nga Uganda
I think tulina kugatta bwongo okulaba nti buli omu kyasobola okukola akikole naddala wekituuka mu kulaba nti kutambuza information kuba kikulu nnyo kyekyobugaga kye tulina kati ekisobola okunafuya gavumenti eno netuuka nga tekyalina kyegamba. Tusiibule honorable tusiibule tujja kukomawo. Nebaza abatuwuliriza nebaza ne muganda wange Kiku nti mpadde akadde ne muto wange Haruna Badi Lusonko wayambaddeko era sebo abeka wala ndoza abayina abeka wala Sonko Badiru ntero kuwulira akawala thiri kawala thiri abatumira waliyo kyeyo kawala thiri so naye nebaza opportunity eno n'okuba nti tujja kusigala nga tujja tufune emikisa kulaba nti abantu baffe tuwongera okubabuulira ebigenda mu maaso kuba tukimanyi era bayita mbiteekateeka tebakyatukiriza kugenda ku byalo kwogererako bakuwulira nti ozenga poliisi eyiika nebwa abakozesebwa bukozesebwa so tubasuubiza okuba nga tujja kusigala nga tuli ku mulamwa era bwabaawo ekiriwo tubadde mu recess egwa wiiki eno era wiiki ejja tusobole okuba nga tuddayo mu parliament n'ababodaboda nasemba wano nga tuli ku nsonga za bodaboda era bano abalabayi n'ogamba mugenda balwanirira balwanye era nekisooka nekiyimirira bayita n'abagamba muve ku bodaboda bodaboda ziyinza ovaako obuzibu era essaawa zino wenjogerera minisita wa Kampala Kyofa ne banne babaganye okuddamu okusolooza abaana abavuga piki yadde n'ekikumi so ebyo biraga nti bwe tulabisa baswala era tuongere okukikola tubalabise kuba bibakola tetugaa nti tubasonyiye kubanga ffe kyaffe tumanyi nti Kyagulanyi yawangula obukulembeze bo ne beewaŋŋamya naye tujja kukomawo akadde katonda n'ensi yange kama katonda abakuume nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Mukasa Kiku tujja kukomawo ne Honorable Olala Mbe.